Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ensi ezo eziri mu World Cup, tutunuulire ebibinja nga bwe ziyimiridde akadde kano. Nga bwe mukimanyi nti ensi zino bagenda baziteeka mu groups ez'enjawulo. Olunaku lw'eggulo twatunuulidde group A nga bweyimiridde, ne tutunuulira ne group B nga bweyimiridde akadde kano. Kati olunaku olwaleero njagala tutunuulire group C nga bweyimiridde, ttiimu ki ekulembedde, ttiimu ki esembye, tugenda kuba tukitunuulira. Tutunuulire ne group D tulabe ttiimu ekulembedde wamu ne ttiimu eyo esembye, oba tutunuulire nsi ki ekulembedde mu group oba nsi ki esembye mu group eyo. Okusookera ddala mujja kimanya nti World Cup ono 2022 ali mu nsi ya Qatar. Group C ensi ekulembedde ekibinja Poland yekulembedde group C nga erina obubonero 4 yakasamba emipiira 2. Argentina eri mu kifo ekyokubiri erina obubonero 3 yakasamba emipiira 2. Saudi Arabia eri mu kifo kya kusatu mu group eyo C, eri mu kifo kya kusatu nayo erina obubonero 3 yakasamba nayo emipiira 2. Mexico yesembye mu kibinja C ng'erina akabonero kamu nayo yakasamba emipiira 2 ng'eri mu kifo kya 4 yesembye. Ndoozera nammwe muziraba nga bwe ziyimiridde. Group D mwe muli ensi ya France. France era yekulembedde ekibinja, ekulembedde group D n'obubonero 6 yakasamba emipiira 2. Australia eri mu kyakubiri erina obubonero 3 nayo yakasamba emipiira 2. Denmark eri mu kyakusatu erina akabonero kamu yakasamba nayo emipiira 2. Tunisia eri mu kyakuna yesembye nayo erina akabonero kamu nayo yakasamba emipiira 2. Group D nayo bwetyo bweyimiridde. Bwe zityo group bwe ziyimiridde. Olunaku olw'enkya tujja kuba tutunuulira group E wamu ne group F olw'ensonga tebigenda kusamba olwaleero. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.